الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد المنبر ميديا جروب كتلسا وين إن شاء الله غتجukanya obuliawo ebiyinza okutuyamba mu bulamu bwaffe obwa bulunaku n'olubeerera. Insha Allah nyongera okubajjukiza nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma min khairin illa dallana alayhi, teri kalungi okujjako yatulagira okubeera nga tukola olw'obulungi obukalimu. Mu ebyo sallallahu alaihi wasallama bye yatugamba okubeera nga tusembera nabye wa Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga tumusaba. Bwe tuba tubukeeseza ku makya tuyina gye tuyita dhikri ma annahu du'a. Eri dhikri kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ate nga kwegayira Allah era nakusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwe tusaana okubeera nga tukwekwatako kubanga kulimu akalungi. Rasulu sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuddu senga aba abukeeseza ku makya n'agamba nti Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, omuddu oyo Allah subhanahu wa ta'ala yanukula okusaba kwe era n'amuwa kyakoze eki kyasabye. Olunaku lubalumu ebizibu ebiyinza okubeera nga bijja kunafuya amaaso go, ebijja kunafuya omubiri, ebijja okunafuya amatu, oba oliawo n'ensobi z'oyinza okukola nga ziyita mu matu, ziyita ku mubiri gwo, ziyita ku maaso go, naye ate bw'oba nga osabye Allah subhanahu wa ta'ala, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeera nga akubeererawo mu mbeera ezo. Amaaso yagatuwa, amatu n'agatuwa, emibiri tugiina, naye tetugiinaako busobozi bwa nkomeredde okujjako ng'ebintu ebyo byonna byonna tubikutte ne tubiteeka mu mikono gyani gya Allah subhanahu wa ta'ala. Abitukuumire kyekisooka, ekyokubiri abikozese bye bisaanira okukola. So nkukubiriza wenna bw'obanga ozuukuse ku makya n'osaala salayo eya fajiri oba okyali mu kifo w'osaalidde, beera nga ogamba nti Allahumma aafini fi badani, ayi Allah subhanahu wa ta'ala mponya mu mubiri gwange, lunaku lwa kukola, lunaku lwa kusinza, lunaku lwa kukola ibadat, mbeere nga omubiri gwange mulamu nsobole okukusinza. Allahumma aafini fi sam'i, ayi Allah subhanahu wa ta'ala mponya mu matu gange, okubeera nga mpulira ebibi, mpulira ebirungi n'ebirwadde ebiyita mu matu, ayi Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba okole ki obimponye. Allahumma aafini fi basari, ayi Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba omponye ku maaso gange gabeere nga galaba ebirimu omugaso, gabeere nga tegakosa abantu be bayita ab'ekiiso, nneme kubeera wa kiiso, ate n'abantu baleme kuntunuza kiiso, kubanga amaaso kya muwendo nnyo, kyengera kinene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So nkubiriza gwampuliriza ku Al-Minbar Media Group nti muzimu adhkar mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyatuwa ate nga kusaba beera nga ng'ogamba nti Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta. Ekigambo kisembayo nti la ilaha illa anta, teri asinzibwa mu butuufu okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe kamala wa byonna, gwe mukuumi wa bino ebyawaggulu byonna byonna, yeddwa ginjagadde okusibira olwaleero. Gamba nga nti Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta. Wonooyogera ebyo ojja kuweesibwa olunaku luno. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.